ngenda mu maaso n'okutegeeza abantu nti sirabangako bba wa Nnaalongo simulabangako na musajja. Mujje baliko Bannayuganda nga bwe mundaba ndi mu bbaasi ya prison. Naze ku kkooti okulipootinga olwaleero omusango oguli wakati wange n'omukyala Jennifer Fulufiga. Nensanga ng'omu ku banneeyimirira omukyala gwe bayita Nnaalongo Kitone Nampijja nga yajja n'ajjayo beyiro. Singa yajja n'ajjayo beyiro ye yokka tekyandibadde kizibu. Yajja n'ankolako lipooti olupapula oluwanvu nga lunjogerako negativity. N'agamba omuwala oyo omubuuliriridde naye tawulira, avuma abantu n'ebintu bingi nnyo bye yayogera ebiri negativu. Naye jjukira twali twakava mu show ye ennaku nga 2 emabega before nga tanaagenda kunkolako statement eyo. Nsaba Mukama Katonda ate omukisa nziremu nfulume ekkomera nsobole okutangaaza ensi. Omusajja gwakirayiminga mbona bba oyo omusajja simubbangako. Omusajja yamundaganga mukwano gwe era gaayina afuna ennamba yange nga nkubirako once in a while. Sirabangako Nnaalongo na musajja kubanga ekituufu kiri nti tafumbirwangako kubanze simulabangako na musajja ebbanga lye mmaze naye. Kati simanyi musajja gwe nabba. Bw'abeera maneja we gwagamba nze nali simanyi nti maneja wa Nnaalongo yeebaka ku Nnaalongo. Wabula maneja mwennyini yabineegambira nze ng'omuntu. Wenjogerera wano bantuusiza ku point. Yagenze nankolako ripooti enkambwe ennyo esinga n'omusango Fulufiga gwe yampaalira ng'ayagala kundaba nga nzizeeyo obuzira. Neebaza Mukama nti anzizizzaayo mu kkomera gye yanzija. Naye Bannayuganda njagala mujjukire nze nali siri wa kuwaabira Fulufiga. Fulufiga we yankolako efujjo nze namanya byaffe bya social media. Omukazi oyo yansitula n'antwala e Nateete ne tuggula ku Fulufiga omusango gwa assault. Ye yaggula n'abajulizi yamanyi gye yabajja abajulizi 9 kubanga nze mu Kampala ndi mupya. Oyo omukazi yansanga wange mu nnyumba nga sirina Munnayuganda gwe nsisinkana. Namukubira essimu nze yamweyitiranga mmanyi asobola counseling. Naye okuva lwe yatuuka mu bulamu bwange sifunanga mirembe. Paka wenkomenkereza nga ndi wano mu kkomera. Tweyongera okwegendereza abantu kye beefuula ku social media si kye bali. Neeyongera okwewa ekitiibwa okubanga nze kyendi I will never fake life for media attention. Ngenda luzira ku remand kyemuba mumanya Bannayuganda oyo yena asobola okunnyamba ngenda luzira ku remand. Mwebale nnyo. Emmotoka teno asimbula kuva wano akyalina omukisa ogwogera ku ssimu. Ngenda mu maaso n'okutegeeza abantu nti sirabangako bba wa Nnaalongo simulabangako na musajja. Ne wiiki 3 ze yamala ng'asula wange ku location salaba omusajja ye yasukka okusula mu maka gange nga nze sinaba kusula ewuwe. Kuba we twava mu kkomera yajja n'akampinga ewange wiiki 3 bweddu. Oluvannyuma nange ne ngenda ewuwe. Nali mmanyi Mukama ng'aseeko omuntu ebbanga lye namala e Uganda nga sirina muntu yenna bwe nsisinkana mu bulamu. Nali mmanyi Mukama ng'aseeko omuntu nga mukazi ate nga mukwano gwange alina kyagenda okungattako. Sirina kalungi ke nafuna ewa Nnaalongo ng'oggyeko maziga meereere since day one. Buno obujulizi Mukama wannanyamba nenva mu kkomera ndi kwagala njogere with evidence ozinsirise bbanga lyonna. Mundabye ng'ayogera ennyo naye nze mu bulamu bwange obwa bulijjo sikola ntalo. Nze naliko n'abaana ab'obuwala mu ggwanga ly'e Saudi Arabia naye ng'oluusi bayomba nange ne baagala okunkubira mu nnyumba eyange. Nava e Saudi nga sirina mwana gwe nkoze naye lutalo, sirina mwana gwe nsazeeko ebigambo. Bawala bange abali e Saudi Arabia kino munjulira
ebbanga lye nawangaala nammwe mwali muntuuzizzaako mu bigambo abantu temubamanyi be mwefuula nti mumanyi ate tulina obulungamu n'ebirungi bye mutamanyi naye munsabire mwena abanjagala tufulume ekkomera kyokka kyensobola obbasaba essaawa zino ekyomukisa omulungi nti naalongo wammwe gye yanzija yanzizizzaayo kubanga ye yagenze nankolako ki ripooti ekikambwe nga n'omusajja gwansaspekitinga okwagala ekissiwe ate nga n'omusajja ye yamunkonekitingako ye yantwalayo nenfuna enamba y'omusajja annange ddala kituufu nabbabba wa Naalongo gwe sirabangako nsaba kooti y'ensi essala amazima nzija n'obujulizi obukkatiriza ebigambo byange nga nfulumya ekkomera ery'ebuzira mubeere bulungi ngenze ku limandi tunaalabagana nga nkomyewo ebigambo byange mu bulumi obw'ekitabo.